Weewaawo akati omukyalo ne yeddira enkima ndowooza ye Looza. Manyi erinnya lya Looza oba liva mu loozi Looza, ate no waliwo be bayita ba Loozaaliya. Loozaaliya awo nno emyaka giba gigenderedde era omukyalo ono ateeberezebwa nga ajja kuwangaalira ddala emyaka nga 110 kubanga ajja kutuuka okubeera nga takyalina linnyo na limu mu kamwa, kajja kuba kakadde katonotono nga kalukendekende katono kakwata akaggo, okitegedde. Kajja kutuuka ne ku kyalo okugamba nti omukadde oyo musezi. Omanyi bw'okaddiwa ennyo abaana batandika okuyita amannya, nga ajja kutuuka okufuuka ng'akanga abaana ne bamusanga ng'agamba munne mma takyalina linnyo mu kamwa, okitegedde. Abaana bagenda ku ssomero kati bano abaana abasomuseemu bano abapifo nga bagamba buno obwana bwa nassale oluusi bamusanze ono Maria Looza mukadde nnyo alina n'essabo lyawo. Kati bano abaana bakulukulu nga bagamba abaana bano aba nassale mma omukejji. Kati ono Maria Looza nga yeesisa talina linnyo nali mu kamwa. Bannange buzzukulu bunkyeza. Kale ebyo si bye byandeese nabyo, kakati awo nawo kanveewo. Manyi nange nnyingirira nnyo ebintu eby'engeri oluusi bye batambuuzizza. Kakati ono abadde n'ekibuuzo nga kigamba nti Nabbubi ategeeza ki? Omukyalo ono ali Bulaaya naye agamba ennyumba ye teriimu Nabbubi, n'ate buli w'abeera oluusi Nabbubi amuli mu ngoye, oluusi amugudde mu kifuba mu lugoye, oluusi oba mu sikaati oba mu bulawuzi oba ku mutwe oba ku kibegabega, agoyinza okwekanga ng'alaba Nabbubi. Abuuza Nabbubi ono kyekireeta Nabbubi. Akati kankwanukule nnyabo Loozaaliya Looza, kankwanukule. Ekitundu kya Nabbubi kitundu kya Kabaka Ndawula. Nabbubi agira mu bitundutundu ebirungi n'ebyobusungu. Nabbubi ekibi ekimuliko ekitundu eky'obusungu kwe kubanga ng'otambula nga wuziza Nabbubi zikutomera. Omuntu atambulanga oba tugambe oyita mu lusuku n'otomera ekiyumba kya Nabbubi, ebiseera ebisinga mu maaso go oba musibe, mu mikono, mu maaso ne mu bigere byo. Oluguudo lwo mu maaso luba lusibe. Nabbubi kabonero akakulaga obusibe obutaliiko kutambula kwebuuza. Singa obeera otambula mu kkubo n'otomera wuziza Nabbubi nga tozirabye, nga togenderedde, oba n'obusibe. Singa obeera n'ebintu bya lubaale awaka, gamba ng'amafumu, n'osanga effumu nga Nabbubi yalizinzeeko ewuzi, lubaale yaba akyali musibe. N'osanga oba bibbo bya lubaale nga Nabbubi yabitambulizzaako wuzize, oba okyali musibe. Singa oba oli waka n'osanga Nabbubi nga zikoze wuzi mu mulyango, ebiseera ebisinga obungi oba musibe. Okitegedde, bye bibi ebiri ku Nabbubi. Okitegedde. Kyokka Nabbubi mulongo wa Kabaka Ndawula. Nabbubi mu kitundu eky'obulungi, Nabbubi tumulabamu oluguudo. Nabbubi mu katundutundu ako atambuliramu akatundu ka Nantaayi oba Kiwanuka. Okitegedde. Nabbubi mu birooto byo bw'aba mwali oba n'omukisa, era omukisa ogwo guva mu bulezi obw'abajjajjaabo, era omukisa ogwo si gw'obeera ogwereetera. Ebiseera ebisinga obungi Nabbubi nga takuzinzeeko wuzi, buli ky'oba okola kiba kiva mu maanyi g'abajjajjaabo, era bw'ogayaalirira bajjajjaabo kye bakugamba ebiseera ebisinga lubaale yakwesuulira, lubaale yakwesitulira ate yakwesuulira. Okitegedde. Buli ky'otuukako obukuumi, buli kirungi ky'ofuna
gabamaanyi g'abajjajjaabo oba otudde mu kuwambaatirwa mu ngalo za lubaale wakati. Nabbubi oyo alina obusobozi n'amaanyi obuteeka wuzi mu bbanga ezo nguudo za Nabbubi. Nabbubi tatambulira ku ttaka, atambulira ku ttaka ng'ayagadde, atambulira ku ttaka ng'anoonya kyakulya nga bw'anaaba ng'anoonyako buwuka. Emmere ya Nabbubi agifunira ku mukeeka. Nabbubi atega mitego. Nabbubi ekiwuka kiva eri ne kyesuula mu kiyumba kye. Nabbubi talwana na byakulya. Nabbubi azimba buzimbi biyumba, emmere ne yeereetamu. Nabbubi takozesa ntuuyo mu kunoonya ekyokulya. Omuntu yenna yeeyolekerwa Nabbubi nga siwuziza Nabbubi, bajjajjabo babeera baali balangira nabambejja era ng'ekyokulya kibasangawo nga batudde. Okubonaabona kw'omuntu ng'alaba Nabbubi nga ssente azijja muntu oyo kye kintu kye bagamba nti obulangira bakolerera bukolerere. Osobola okuba omumbejja oba omulangira mu lulyo lw'abajjajjaabo mu kitundu ky'obwa ssenkulu mw'otudde obwa bwannankulu, naye ng'emigugu egikutuddeko eri gikubangibwa miyitirivu ddala, nga essente n'okutuula obutuuzi awo okusanga awamu nga tebijja kukusanga busanzi, ng'olimala kusitukiramu n'otanga emitango n'obonaabona n'olyoka ofuna obulangira obwo. Nabbubi oyo bw'obanga omufuna nga tamala kusiba busibiwuzi, weesuneko olina omukisa. Ogobereranga nnyo bajjajjabo kye bakugamba n'okiteeka mu nkola n'otaddirira oba n'otaddiriza mikisa gyo. Nabbubi oyo ng'abeeyoleka nga si kutomera wuzize n'okulinnya ennyonyi okugenda e Bulaaya, abaana mu kika muba mukisobola. Kubanga Nabbubi ye nannyini nguudo, ate enguudo za Nabbubi ziba mu bbanga. Nabbubi asobola okukola oluguudo okuva ku muti omuwanvu ennyo waggulu paka ku muti oguddako oba paka wansi. Era Nabbubi asobola okusalawo obutatambulira ku muti, ku siteemu. Siteemu gwe muti oba siteemu mu kimanyi, waliwo ekikolo, waliwo ne kye tuyita siteemu. Nabbubi waddembe obutatambulira ku siteemu ya muti. Nabbubi waddembe okusinziira mu bikoola waggulu nakka ne wuzi paka ku ttaka, n'afuna ekyokulya n'addirayo ku wuzi eyo. Era Nabbubi kye kiwuka ekitambula nga banninja. Okitegedde? Oba baali balabye ku firimu z'abanninja? Ninja asobola okutambulira ku kizimbe n'atuuka waggulu n'asuula omuguwa n'akomerawo ku muguwa, abaamutegedde eri madaala olukwe ne lugwa butaka. Nabbubi kye kiwuka ekisobola okulinnyira ku kitooke oba ku muti ne kituuka waggulu ne kitaddira ku muti okwo nga kyerinda abalabe, kuba omuti kubaako ne buumunyeera, obuwuka obuyigganya ebiwuka. Okitegedde? Nabbubi n'addira ku wuzi ye. Nabbubi kiwuka kya mukisa. Nabbubi mulongo wa Kabaka Ndawula. Era abantu abakola emyalire giyita abaana, bw'afunamu ekiwuka ekiyita Nabbubi kiba kizze mu bulungi era bakyaniriza nnyo. Okitegedde? Kubanga tulina abaana abatambulira mu biwuka mu nsolo, mu byewalula ne mu binyonyi. Era myalire giyita abaana, omwaliro guyita abaana nga bajjidde mu bw'ekiwuka mwegiri nga bagenda okusiba abalongo. Naye omwana ajjidde mu kiwuka ekya Nabbubi aba mwana wa kitiibwa era aba mukulu nnyo. Ze famire z'osanga oluusi ng'okulinnya ennyonyi tebakaluubirirwa, ng'ebintu byekola byokka. Kyokka Nabbubi wabeerera ow'obulabe tababuuliddewo ku ntandikwa, ye muntu atomerwanga wuzi, omuntu atomeranga ebiyumba bya Nabbubi, oba omuntu okuzukuka ku makya nga mu mulyango mulimu erayini za Nabbubi, oba omuntu okubeera ng'otambula ne weekanga nga Nabbubi nga wuzi za Nabbubi zikukubye mu maaso. Ebiseera ebisinga weenoonye, weezuule oba musibe mu maaso, oba toyina way forward. Oba way forward kiki? Oba kwe kugenda mu maaso. Lowooza manyi obuntu obuntera kuli abantu nga babwogera. Engeri gye mpulira babuweerako ebyokulabirako, nange ne mbukwata. Kati way forward kireka kwe kugenda oba mu maaso oba kyekyo. Naba nkoze ensobi banampabula. Ndowooza kyekyo. Okitegedde? Manyi ebyokusoma bino saabigenda nnyo. Ffe twakomanga Miyembe, kutoloka biki biteefanaganako bwe bityo. Tugenda ku buduuka wali mu Budengo, ebintu bwe bityo. Embalagala waliwo ebyokulya bye twayitanga embalagala, embulugunya. Okitegedde? Twabanga n'omuzannyo gwa dduulu
okitegedde edduulu gape ebintu bwe bityo okubala teppe ebyo teppo n'abawala bwe bityo ffe bye twabangamu ebyo bwe bityo ebintu by'okusoma bino tetwabigenda nnyo bintu ebifaanaganako bwe bityo akagambo kano way forward nza kuba kakugenda mu maaso ndowooza okitegedde kakati omuntu Nabbubi wabeerera omukyamu ekibi ekimuliko ngera bonogamba nti omusambwa gwolina ebibi n'ebirungi ddungu yayigga ate ddungu bwakusiba ekyokulya oyinza okusaba ekisabe akati ne kino bwe kiri Nabbubi kiwuka kirungi nnyo kiriko ebirungi bingi ate Nabbubi kiwuka kibi nnyo kansubire nti otegedde bulungi weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.